This is Ground Media UG. Conbes Entertainment. Ani achikorako. Aha. Era kule domozi livere lya katona bali gamba. Gabriel achakola by the malaika jali. Gabriel jali. Kiza mugulu wali busy. Nyonyo era kule katona gamba. Gabriel. Mulago kula fuse munana. Gabriel ajabuzibwa. Nsambya kula yonya. Jinja road kula yonya. Abantu olanga bafa. Ogeno kula ngaba. Gabriel sebo ensambya fuse bili system. Kati echechi yamachi. Bazizambe kabera ko oxygen namala na dengulu. Naye pechifananyi. Echiri mugulu walaba chi. Naye tubinchi. Ngachi. Amini. Amini Amini wafono. Era chali president. Amini chali president. Labana mwachali president. Amini pastor. Yakola ne church edike gamba amini miracle center. Achali dictator wewe umye. Na akusabira nogano. Musajja woli olema ali kuchi. Oliema alina yo baba yauka. Minister Oliema ndimbira labambi. Yakola. Bakola no bote. Baina ka business kabe bagira kale kusalanga. Baina obuma busali. Omuddo. Kati amoti kwana zidebe abantu abafa nga bamanyi era nga tubawe ekitiibwa currently Queen yakafa Queen Bungereza kati ali kukiye Queen bamu omulimu aine bala mwakola page mansulo chenyine ekyamanda agira ekyamanda chenyine amoti olo papa jali muntu yena yasabiranga omuntu mwawona papa akola ki papa jali akola jali ne ali wanted bamuyika buli wamu yakola ki emotoka zimuna lukanako papa mubbi azitereka ono musajja ono manje mumanyiko musajja mukkiriza ate musajja muisiramu nnyo butereko wadenga si yatandika eddiini kakati buwembo luwemba mufuti nina kuba kunyenyole mufuti wo mufuti Luwemba jali mugagga anti yafalo mufuti Luwemba mugagga akola ki yali tayinza butakaka aina bucha ne buli akaliwo katambula muwoga atambula oba keda atambula yechiya utambula ku bucha kakati emirambo mukulu ki tombuza bucha enga ati bucha yaki ne muganda wange yotaka ne wetukirayo bucha bucha kati nkugambe chiwetaka ne wetukire muganda soko tambula ki muwogo ekirala kambula ekirala oba kedu ekirala nyanya bitambulira ku ki banange kati amoti mukulu walipo watya wali so busy nnyo abantu batwabulukanaku emirambo giyingirawo kitya okuwoza kulinga okuwoza abantu bawoza mukulu bannange kyogamba bw'ofaana mukama bakumanyi okuwoza kulinga okuwoza kamberimu ng'omulambo jangu owoze laba nnono jangu bakuziise laba ono kisinziira ogenda beeramu ng'omulambo naye rememba omulambo omala n'okubeera bugwi tegugwa bugwi tojja nabwo oti mwajja atambula mugulu nga bakusibanga bajja baba bakusiba ojjoti akaba kano kabaamu lumba kati awo banaye muweerera abaana kati awo ogenda okwebaka musunzu ate badde ogenda kwebaka wali mugulu tonyega mugulu oyimu katonda tomwebake oba omwemudde yimuka odamu ogweyo emirala ebiri mutabanya obadde obba nze mukama obadde oyenda tekisoboka kati awo yezira kuwakana katonda wa ddabu yezira kuwakana musunzu ogenda kubeera malayika era katonda kyagamba nawe bitibwa ngona abamalayika talina kuwadde akakwata ono muddi omulimu kale beera obadde oyenda tekisoboka mukama ate nga nababa amateeka 10 temwagasoma amateeka 10 olwo malayika jjamu obadde oyenda sisobola mukama wange nze senda mugulu wali andi kati malayika agenda okuwa obujulizi mukama alina laputopu agenda okula Gabriel leeta laputopu yange nagireete tambulamu nga Gabriel lindako ajenga malayika okutambula ngenda tambula naye alina kukola bwanti leeta laputopu ya mukama nedda sebo
Nenda sebo. Leta na prophet. Malaika. Linda ko. Malaika ina freedom. Ani bano banamawule we bali bagenda kuandika. Linda ko. Malaika. Soko lindeko. Obateekayo ka video. Nenda malaika bwe zibeera mu bbanga ziba zikulira. Malaika bwe zibeera mu bbanga ziba zityo. Kati ze bansindika ku nsi. Okitegedde ate mba nyina freedom okola ekyenjagala kuba ndi malaika. Kati londako kubeera malaika oba sitaani. Malaika gwogenda obeera sitaani era. Nzijjanga malaika. Kati buliza amateeka ga malaika leka gwe. Anti kati malaika tebamulagira. Obadde oyenda. Mukama wange lwaki ogendera ku bigambo? Gambye leeta laptop yange. Ngenda okulaga olwo Gabulieri bw'atambula. Ono mulongoose. Towakana. Ate tayagala kozina okulupya. Kati ani ono? Ono si ye gwe? Yenze. Oyo omwana omuyita otya gw'oli naye? Mwana wa senga wa. Mwana wa senga wa kakasa. Obadde oyenda? Siyenda mukama. Nze ate amateeka nga nakakwata 10. Gabulieri. Mwana wa senga wa okiki oli mu kujjamu. Gabulieri. Katonda akulagira. Nyiga folder. Guest house. Kati ani agenze mu guest house? Anti mwana wa senga wange mukazi wange wawaka wa lugezigezi kwe nafuna omugenyi nengamba kamutwale omwana wa senga wange tasula ku kkubo mutwale. Nyiga enter. Muyingidde guest house siye gwa n'omuwala. Anti mutwala weyebaka. Olimba. Bwe kiri mu. Olimba muyambudde. Muyambudde. Yali atyamu. N'oyambula n'omwambula. Mbulage nti tebasula mu ngoye. Mwalimu ebbugumu. Olimba. Mukama nze senda nkutya. Obadde oyenda. Mukama sikisoboka. Nze nakwata amateeka. Gabulieri teekamu light. Kakati kyekyo ettala zizzeeko olaba nti mwero mansinga. Mwero mansinga. Yali akaaba nga ngenda musibula agamba atyamu. Olimba. Obadde oyenda. Mukama senda. Gabulieri nyiga action. Kati ani oyo azina? Bane mukubeleka abote mukalonde bagala. Bagala tubabulidde erinnya ligwayo litya. Dokita Bagala lye lyange kali anti nimaleeyo. Omanyi yotya? Bw'olimalayo otya? Wama jangu gobo oyogere ekigambo ekyo amanya g'Abaganda olumukakaluba. Gwe kavuma. Ojja kudde nansa nanga. Tawulira abantu erinnya lye bajja kusanga bakuyiteko. Nze Dokita Bagala. Dimaleeyo oli musajja Muganda. Kenzo limaleeyo bw'oyinalo. Bagala emmanga. Princess Mariam. Vice President yakuyita. Oyo wuno guyita Shiba Kalungi. Do you know Shiba Kalungi? This one is called Shiba Kalungi. Tamufuwa yikanyange si bulungi muwala wange oyo. School fees zitumanya. Nakalese nenkabatega. Kawana kanje nakazaale eyo nendeke eyo mukama n'ayamba. Kale. Okay, tugenda maaso palapa right about now tuyaleeta omukyalo bamita Farida Muwanvu. Katuyite Farida Muwanvu. Next on stage. Farida Muwanvu. Farida Muwanvu. Farida Muwanvu. Farida Muwanvu.